ya Nakifuma supermarket kakati we tuli watuli mu katawuni ke Nakifuma tugenda kubeera nga tweyongerayo oluguudo nno tulabe Nakifuma bwati bwafaanana tawuni yaabwe bweti bwefaanana then ekkubo liri bw'oba olyambuseemu awo oba ogenda Kaabulo leka tugende Nakifuma kati nvuga nva Nakifuma nga ngenda Kampala tulabe development zeno ziri zitya Nakifuma town bweti bwefaanana ziriyo era nga buli ngudo za bulijjo chicken tonight ndoza mugira byawo akapande wa mukalabi oyo yateekawo chicken tonight abazimba business z'obugaali kati eno obugaali butunda ne pikipiki bodaboda oli atunda ekibanja n'agula akagaali kacyenja n'atunda ekibanja n'agula bodaboda kati eno ezo kampani zikola waliyo ne wattu ne wabeerawo ne bodaboda banja abantu beno bagula nnyo amabodaboda tuva Nakifuma nga bwe tudde e Kampala City yao Anna's Kitchen Sezibwa Gardens ziri yao Koba Midland Secondary amatawuni nga Nakifuma nekubeerako Nagalama Nagalama St Francis Hospital yeeyaawo nekubeerako Gayaza nekubeerako Magere Kasangati lwe luguudo lwe lumu St Andrew Kagwa Secondary School Haji naye ali awo abadde ataddeko haki ye alika Idi bagenda jirira mu kyalo abengatto olwo abatembeeye engatto ati ngoyo ab'ebinyeebwa nabagamba bano abatunda ebinyeebwa abalundi abatembeeye ebinyeebwa mu baketi n'emberenge babeera balundi ayagala okigezesa yimiriza omuntu omu omubuuzo oba mu nsi ki agenda kugamba bulungi kirabika yakitandika oba akikola alayika mulungi bano abatrafiki bayimirirawo nnyo Nagalama Police Post eno Kiza Besigye yaginyumya awo Besigye yali yagafuula makage Police Post ye Nagalama nga buli kimu kye bakola wabuli bamukwata bamuteekaawo Nagalama so yamanyika nnyo biseera Besigye bwe yakyakira ennyo Police Post yali very busy naye akati yakendeeramu okubeera busy so Nagalama bwati mwe tuli kaakati twagudde Nakifuma katuli mu Nagalama y'amanda
Kasangati. Nagalama Islamic Institute. Yao. St. Francis Secondary School. Business ya block na bagamba concrete. Ebintu bino bakola mu concrete Uganda bitunda ddala ebizimbisibwa ng'ebyo. Blocks, road curbs, ebigoma byonna. Business eyefuna ate kikwewuunyisa nti batake bye bazirimu. Nti omuntu ava ettake najja n'akola wano factory. Ebintu aye ne mugenda ne mumuwagira. Naye ng'ekyo ekintu sikiwa nti kirimu nnyo science. Okufuna obufunye ekyuma ekikuba bulooka naye n'otandika okubeera nga omuntu ng'ozikuba. Naye ng'abantu abasinga mu bizinesi eyo batake bakuba bulooka ezo. Then Bannayuganda bali ku small scale. Engeri gye bakubamu ate teri ku large scale. Bakuba naye ng'ebintu si bingi nnyo. Nagalama Junior School nga bibipols ebyo byonna. Nagalama Junior yeyaawo. Business eyo nyebagambye nti mpitirivu obungi kati ngeno ojja kwesanga eyo ya Munnayuganda olaba katonotono naye abatake bakikuba babeera ku acres okubeera ku eka emu n'ogenda waggulu. Kati Munnayuganda gujja okusanga ku fuuti 5 ku 10 ku 10 batono nnyo abakitadde ennyo ku level ey'owaggulu naye ng'abasinga mu bizinesi eyo batake. Tanda obwo nabwo abulimu nabo babufunamu ddala ku Entebbe Road. Abagamba all welding materials oba items zonna geeti kola butanda za welding olaba mu kifo kimu naye nakwata welding 3. Ab'ebitanda solar kati ng'eno bizinesi za solar zitambula Star Times. Gamba osembeza bizinesi kumpi n'abantu abantu tebakyayagala genda mu bibuga. Kyekyo ekintu ekimu COVID kyeyayigiriza abantu. Buli abantu nga buli kintu asuubira alina kifuna mu kibuga naye okuva bizinesi bwe zaasembera mu byalo kale buli kintu ky'oyagala okifuna. Eno bw'ogenda Mukono bw'okwata eri ogwa Mukono town bodde eno obodda Kampala. Tweyongerayo
yasalamu ekkubo bajayingizaawo emotoka ye kyexplainingira ku nnamba eri emabega. Ab'ebibala nabo bakolera ddala. N'aba tiles ennaku zino bakola. Omuntu bwebeerako n'edduuka n'ogamba ogenda kubeera ng'otunda tiles lwansonga nti tiles kati omuntu bazigula wano Uganda tebakyali biriiti nno bazimporting. Waliwo abaimportinga from Spain ne China naye aga tiles ezikyasinza okutambula ze ziva ekapeeka eza goodwill ezisinga okutambula. Kembadde mbalazeeko naye abamu bayitawo mu Kalagi. Waliwo firimu omuntu oba oyagala okulaba firimu y'e Kalagi genda ku YouTube osaakinge Kalagi ojja kulaba firimu eyo yanyuma nnyo. Walingawo e Kalagi baazajja firimu eyo ndowooza yalimu basezi nembeeramu n'emizimuzimu. Bagikozeemu nnyo wajjukira toteekamu kapito kutambula oba kapito y'obigere ng'ogenda ng'onoonya obucupa ng'ogenda obuguza ababeera babukuŋŋaanya. St. Cyprian High School kyabakadde. Charles Rwanga Divine Trinity Elementary School. Masomero mangi nnyo eno.
kikwata okula owantu nga wakalu wadde watono naye omanye nti okuza owantu webatagenda kubeera nga evolooza bagenda kubeera nga bakumenya oba abantu abasinga entobazi ddala kati ba chairpersons oba bachairmaani b'okubitundu bagenda ne bafuna entobazi ng'eyo ne baziyiwayiwamu ettaka mwaziyiwamu ettaka olumaa ne baziguza abantu kati gwoba ogamba wagula yesu oba wagula naye nga wagula mutuufu nga lutobazi nanaawe olulaba bw'obeerawo ne sente entonotono ng'ogamba kangulaawo naye sente ezizoyita entono mudda ate zibeera zijja kubeera nga zoonooneka bwonoomezi so at least ogenda owantu owalala owakalu n'ogula puloti enkalu wadde entono naye n'omanya nti ogenda kubeera ku pressure so katukomye wano vidiyo yaffe tujja kuba tweyongerayo ku luguudo lwe lumu era